Nuhu said, let me do what the Lord tells me to do. Nuhu started on the assignment of the Lord. And then he did what the Lord told him. We are seeing on the chapter 22. Nuhu n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira bw'atyo bwe yakola. Nuhu n'akola nga Katonda bwe yakola atya. And Nuhu did as the Lord instructed him. Bayibuli etulazeko nti Nuhu n'azimbamu ennyumba. As it showed us that Nuhu constructed a house on earth. Nuhu yandizimbidde Mukama akatanda. Nuhu would have constructed anything. Nuhu yandireseemu emmotoka n'ayimirira He would have built a car. He would have made a car. Naye Katonda yali amugambye kuzimba. But the Lord had instructed him. Because that is what the Lord had wanted. Yes, omulungi yebaze. Amen. Kati guno omwaka gwa kuwuliriza Katonda kyagamba. This year is the year of listening to what the God is telling us. Whatever. Olwokubanga tetuwuliriza Katonda agamba ki. What the Lord has tuyinza okubeera amazima tuwuliriza naye tetukoze ekyo kyakola ki kyagamba ne tuwunzika nga tuli bajje mu maaso ga Katonda. Yesu omulungi yebaze. Genda otusomereko mu Samwiri ekisooka 15. Samwiri esooka 15. Awo Samwiri n'agamba Sawulo nti Mukama yantuma okufukako amafuta okuba kabaka w'abantu b'e Isirayiri. Kale nno kaakano owulire eddoboozi ly'ebigambo bya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'eggye nti nekkaanya ebyo Amaleki bye yakola Isirayiri. Bwe yeesimbawo okumuziyiza mu kkubo, bwe yalinnya okuva mu Misiri. Kaakano genda okube Amaleki ozikirize ddala byonna bye balina. So tobasaasira, naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Yesu omulungi yebaze. Kaakano genda okube Amaleki ozikirize ddala byonna bye balina. So tobasaasira, naye batte abasajja n'abakazi, omwana omuwere n'ayonka, ente n'endiga, eŋŋamira n'endogoyi. Yesu omulungi yebaze. Okuwuliriza eddoboozi ly'ani? Listening to the voice of the Lord. Ayina assignment ne Katonda. This one is having an assignment. Eddoboozi lijje Katonda ayogera naye. The voice is coming. God is talking. Ayina mission naye gy'amusinzirako. He had a mission with him. Yesu omulungi yebaze. Amen. Kati genda okukosomeka olw'omusango. Sawulo n'akuba Amaleki okuva e Kavira ng'ogenda e Suuli ekyolekera mu Misiri. N'awamba Agagi kabaka w'Abamaleki n'azikiriza ddala abantu bonna n'obwogi bw'ekitabo. Yesu omulungi omusajja n'alikirinya awuliriza eddoboozi lya Katonda. Anything is doing is just on the assignment. Bayibuli yatugambye nti n'atambula n'agenda abakole ki? He moved and then n'abakuba. He did it whatever Katonda yagamba because the Lord had told him to. Era nga n'ekisa kimuwadde. And he had the mass of n'abakwata n'abakuba. And then he ali mukola kigambo kyani? Is doing what the Lord. Naye ali mukuwuliriza ddoboozi ly'ani? Listening to the voice of the Lord. Weeyongereyo. Naye Sawulo n'abantu be baasonyiwa Agagi n'endiga ezaasinga obulungi n'ente ebyasava n'abaana b'endiga n'ebirungi byonna ne bagaana okubizikiriza ddala. Naye ebibi byonna era ebitaali bya muwendo ebyo ne babizikiriza. Yesu omulungi yebazibwe. Tulaba omusajja ne Bayibuli etugambye we are seeing this man. Yawulira eddoboozi kye lyamugamba nange n'akwata Abamaleki n'abakuba. Naye laba ayungako akawagati bwake.
And they are ali mukuyamba ku Katonda. just helping the Lord. Omusajja ne yalaba ati Katonda yali yeerabidde ebisaka. He found that God had Ebisaka tebyandibise kubanga birungi. the things who are fire. N'alowooza nti Katonda ageze okimugamba abadde He found that the Lord had so nga kumbe Katonda byonna abimanyi byonna abiraba. more the other mission is Bayibuli etugambye nti ne bakwatira the Bible ne tells bamusonyiwa. us that they for N'ebisaba byonna ne babirondako ne and all the babyemeza. valuable things they took it there. Ali They keep it. mukuwuliriza ddoboozi lyabwe. And then he was just listening. I don't know. Yesu omulungi yebaze. Amen. Basebo ne banyabo. Ladies and gentlemen, Katonda atugamba okuwuliriza eddoboozi. the Lord is telling us to listen. Bw'aba akugambye nti kino kola If ekyo He's telling you to do this, Katonda tetumwongerako tetumutola. don't add and don't Kubanga biseera bisinga